mugamba mutya namwe n'abatulaba yaman bampita Quex the lyrical doctor Mr. Kachumbali mbadde njagala nnyo okufocusinga ogenda more into public health sensitizing abantu about health so kye mbadde ngobako at license nagifunye kiyinzikiriza kati okuspecializinga mu bintu ebirala kati nga public health okuyamba okubuulira ku bantu about health kubanga abasinga abantu tebafaayo nnyo ku bulamu bwabwe mpaka nga balwadde okitegeera so at least wabeerayo omuntu asobola okubipreventinga so kati nze njagala kuyimiriramu eyo position sometime back Belekuli yali ambassador wa tuberculosis in Uganda so kati ebifo kati nze nange byennyina okufiiringa kubanga nze ni musawo ate ndi muyimbi nina influence okitegeera so that's what I'm trying to chase nze asoose omuyimbi doctor wala mu Uganda nze asoose tewali mulala ekyo bomanya okitegeera abantu bangi badde balowooza nyina oluyimba lumu era media kyeportrayinga nti oyo omusajja yakuba akayimba kamu kokka n'atuta naye obaddewo olabye abantu we banyumirwa obuyimba bwange vibe ekute mu bitabo good time lots of songs music label zino omugaso zijagamba kubanga for example like Songs Avenue eleseewo ekintu ekiri different you have to upload them that's their selection the way they produce balaga nti they have brought a level of professionalism nze kyen criticizing ennyo the bad contracts ba artists okitegeera omuntu n'akuyimbira emyaka n'emyaka munyonyetemu ssente naye ate bw'amala bwe mumuvaako nga talina kyalina wadde okitegeera big up Eddie Kenzo naye nze bannaye nyina bingi ebyokuyomba oluyimba nakkuba oluyimba olusasamaza eggwanga myaka 5 myaka 6 lugenda mu myaka 6 naye nagenda ku UPRS nga nyinayo emitwalo 4 okitegeera oluyimba nga balukuba mu bbaala ne balukuba ku TV ne balukuba ku radio kati musolooza musolooza ki bannaye okitegeera nagenda nevamasa I registered myself in 2021 okitegeera ne UCC nayo okitegeera at least it needs to take a bit of responsibility kino olaba omuyimbi nga nze nvuddeyo nkubi oluyimba lukenze global okitegeera munyambye mutya okitegeera nange okuyimirirawo okitegeera mwe mugamba omusajja yagwa naye mwe munyambye mutya okitegeera I make very nice music nze sirimu byakwewaanawaana genda owuliriza obuyimba ze buli ku internet siri wano kukakasa era musajja Eddie Kenzo nze wendi oluyimba lwange ne kati mu bbaala kyenkiwa bagikuba kati saawa zino naye nze nagenda ku UPRS nga nyinayo emitwalo 4 nendaba ku listing waliwo abantu abalina 5 miliyoni 2 okitegeera tekyakola sensi wadde nze siri mu bintu bya ntalo okitegeera naye nange akange bakampe kubanga nange nkoze okitegeera